nze Tamale mirundi nali simuyinaako buzibu. Nabuulirako ku bantu kiki ekyaliwo nababuulira ndowooza abantu bakyajjukira. Saagala kubiddamu Tamale yagenze. Saagala nnyo kubiddamu kubanga saali involved ate siribeera involved. Saali involved nange bampita buyisi bayita nze samanya kikiriyo ne bayita Nakalema naye teyamanya kikiriyo. Munda we twagenda twasangawo omukulembeze w'eggwanga n'omuntu omu. Kati ffe ne batuyita nze nali mu ofisi yange ne bampita ne bayita Nakalema. Waliwo General Sabiti gwe baagamba nti ndeetera omugenyi wange bwe yajja najja ne Tamale. Era ffe twewuunya bwewuunya muzeeyi ogamba nti mpitira omugenyi wange. Kati ebyaliwo awo bwe biriba byetaagisa okwogera ndibyogera naye nabyogera kubanga bwe yanvuma ennyo nenjagala abantu bategeere kiki ekyaliwo. Obaka eri abaana nze mbasaba busabi okubeera abakakamu, okubeera abantu balamu, okutukozesa bwe babaako obuzibu nti oba balina obuzibu bafunye. Nze wendi nsobola okuyambako nti bafunye obuzibu oba mu bya famire nga tebiteredde bulungi oba mu bya kusoma. Kubanga omukulembeze omuntu awuliriza bw'omugamba nti omwana wa Tamale kubanga ne bwe namubuulira nga Kirunda Faruku amaze okunkubira nti Tamale tali oke bwe namubuulira yasobola okulirizinga ssente. Kwegamba nze abaana mbasaba busabi babeere bakakamu. Tekyandibadde kirungi kugendera ku bigambo bya taata waabwe yalinga atwogerako kubanga tebamanyi oba byali bituufu. Kati bo tebandibigendeddeko batandike enkola empya. N'abaana be mbasaba baleme kugoberera embeera taata waabwe gye yali atutwalamu. Bakitegere nti tetwalina nsobi abamu. Osanga abamu balina ensobi naye kati nga nze nali siina nsobi. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Afande. Yes, sir. Nsaba ombulize ku bannayuganda abatulaba. Njagala kulamusa ku bannayuganda bonna abatulaba. Nga bulijjo njagala okusaasira bonna abaviiriddwako abantu baabwe. Katonda yaweera yajjawo. N'ensaasira abalwadde abali mu malwaliro. N'ensaba abajjanjabi babakwate bulungi n'abasawo basobole okubajjanjaba basuuke ne Katonda abakwatireko. Neneebalizaako abo bafunye ebirungi mu bulungi Katonda abibakuumire bisobole okubeerawo. Nsanyusa okulaba mutabani wange. Neyanziza okunyaliriza Afande. Manyi nkikoze kagenderere obutagamba nti Afande tusanyusa okulaba kubanga nkimanyi nze mu ofiisi. So yensonga lwakyako mbadde nkalise. Afande yala kutandikira kukufa k'omugenzi Tamale Mirundi kubanga nkimanyi bulungi nti gw'omu kwabo ababadde ennyo ku mitwe gy'omugenzi ono ate era ne mu kufa kwe erinnya lyo lyayogeddwako mu kwebazibwa ebyo bye mwasobola okubanga mutuusa ku bujjanjabi bwa Tamale Mirundi. Tamale Mirundi ono gwe nga gwe Afande oyinza kumwogerako kikubanga n'essaawa eno
tukyagenda maaso n'okubanga tumujjukira okutwaliza wamu. Tamale emirundi mulina okumujjukira kubanga aweereza eggwanga lino naddala mu byamawulire avaayo n'ayogera nga bw'abeera ayagadde era njagala kwebaza abamuleka ne bamuleka n'ayogera. Omanyi bw'oyogera ebintu bingi abantu abamu bamanyi okusengejja ne bagamba kino kyandibanga kituufu kino nga si kituufu. Naye nze njagala kusaasira bonna abaana n'abazzukulu n'abazadde bekikwatako abaviibwako Tamale n'emikwano gye n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Tamale emirundi nze okumulaba namulabira mu State House nali simumanyi nnyo okuva emabega ne mu State House bwe twatandika okubeera naye okukola naye ng'ali press secretary w'omukulembeze w'eggwanga ng'amyukibwa ndowooza era namulaba ng'amyukibwa Nabusaayi Linda. Natambulako naye kubanga press secretary atera okutambula ne president. Nze sitambula nnyo ne president ebweru naye ebiseera bye nali nga ntambudde naye nga tusisinkana ne Tamale era nga tubeera okay. Naye nze ndowooza Katonda amusaasira basalamu bagamba amusonyiwa ebyo ebyamusobako. Amusonyiwa ebyo ebyamusobako awummula emirembe. Bye yakola ensobi zonna ze yakola Katonda abimusaasire kubanga fe abamu ku ffe twamusonyiye lwakuba nti abantu bagamba nti ebintu byabadde atwogerako nti bituufu naye ffe tumanyi nti nze mmanyi nti ebintu kino yayinza okuba kyali anjogerako kyali kituufu naye kino tekyali kituufu. Naye Katonda amuwummuza emirembe. N'abaana be mbasaba baleme kugoberera embeera taata waabwe gye yali atutwalamu bakitegere nti tetwalina nsobi abamu. Osanga abamu balina ensobi naye kati nga nze nali siina nsobi kubanga nze ng'oggyeko ensiko yo ng'oggyeko mu nsiko kubanga mu nsiko twayigirayo ekigambo nti olina okubeera n'abantu ng'okolagana nabo. Bw'oba nga tolina bantu mu nsiko nga okuvaayo kwali kuzibu nnyo kubanga waali teri mmere, waali teri mazzi, waali teri ddagala. Kati buli ngeri yonna bw'olwala twali tulina okufuna abo abamanyi kati nga bw'olaba Nadduli yali amanyi eby'eddagala habo yes ng'atuyambako nnyo. Kati oba tomwagala oba tokola ki oba tomala kati twavaayo nga kituyigiriza kinene nnyo kubanga bafaaza twadduka nabo, aba Reverend twadduka nabo, ba Bishop twadduka nabo, abasawo b'ekinnansi bonna twali tudduka twali wamu. Kati alina ky'amanyi asobola okubasabira asobola okubasabira, amanye ku by'eddagala asobola okuyengera n'onywa n'obeerawo. Kati ekyo kyatuyigiriza okubanga tusaanidde kubanga owala n'omuntu, tusaanidde okuyita omuntu emabega n'omulyamu olukwe. Kugamba ebyo byonna nga tusaanidde bikola okubeerawo. Kati kyova olaba nti nze Tamale emirundi nali simuyinaako buzibu. Wabaddewo okusonyiwagana sayidi zonna twawulidde nga naawe bw'ogambye nti mwamusonyiwa oba wamusonyiwa naye sayidi eri nawulidde nga naye yabaddeyo enjogera bw'etyo nti naye yabadde agamba nti naye yasonyiwa buli omu yakola ki yamusobya okutwaliza wamu. Naye wano omuntu ayinza okubuuza bwannalabye n'abaana nga boogera nti taata abadde ayinza okudda ewaka olunaku lwonna ng'agamba abantu abo nga munyiivu muzibu. Enjawukana yavaawa katono nnyo bw'oba oyinza okutubuulirako. Omanyi nali saagala abaana bo balowooza nti ddala ebintu bino mulina kye mwakola ate erinnya lya Nalweyiso lijja nnyo. Mulimu n'abalala lwakuba ndi naawe y'ensonga lwaki njogedde eriryo naye nga n'eriryo lifuturinga omusajja n'atuuka n'okugamba nti ne bwe tunaafa ne tusisinkana eyo tujja kwekuba ebikonde.
Yagamba nti ne bwalifiirwa Sirinyanga ewuwe nenze nabuulirako ku bantu kiki ekyaliwo nababuulira ndowooza abantu bakyajjukira saagala kubiddamu Tamale yagenze saagala nnyo kubiddamu kubanga saali involved ate siribeera involved saali involved nange bampita buyisi bayita nze samanya kikiriyo ne bayita Nakalema naye teyamanya kikiriyo ne bayita munda we twagenda twasangawo omukulembeze w'eggwanga n'omuntu omu kati ffe ne batuyita nze nali mu ofisi yange ne bampita ne bayita Nakalema ne bayita waliwo General Sabit gwe baagamba nti ndeetera omugenyi wange bwe yajja najja ne Tamale era ffe twewuunya bwewuunya muzeeyi ogamba nti mpitire omugenyi wange kati ebyaliwo awo bwe biriba byetaagisa okwogera ndibyogera naye nabyogera kubanga bwe yanvuma ennyo nenjagala abantu bategeere kiki ekyaliwo naye nga navayo nennyonnyola naye n'omugenzi yennyini akimanyi nti tetwalina buzibu naye era lumu yagambako ajje wange simanyi tusale ekisolo simanyi tukole tutya ne ngamba mutabagani nga simanyi kitegeera ekisolo nga simanyi wekiyingiriramu kubanga kyo tekyalina musango sanga byabuwangwa ebyobuwangwa naye nze nabirabanga ebyokusaaga kubanga nze nina ebintu byesikola nsala bisolo nti kisalira ensonga gundi nti kusaddaaka olaba na kino kyebasala kozi ebyabasiraamu abasiraamu bo basaddaaka basala bino byebagamba mbu nti ani bamugamba aleete omwana okumusalira oba lwali lusozi oba kyali kitya mbu namuteekawo omusale naye Katonda n'aleeta endiga nze ebyo byonna sibikola kubanga sibikiririzaamu kubanga kati ebyo nabyo nze era nalinga ndowooza nti byavaako n'abantu okutandika okusaddaaka abaana kubanga ebyo ebintu byogezesagezesa ebyo ebya bayibuli ebyo byeyakola ebintu ebimu birina okuviibwako ogamba ki abaana abamu abakyalina bayinza okuba nga bakyalina endowooza eyo nti osanga State House ddala yaviirako taata waabwe okubanga ayogera bw'atyo n'embeera gy'abaddemu mpaka okufa embeera gy'abaddemu mpaka okufa nze sirowooza ng'eva ku State House abamu nakati bwe boogera kubanga Mr. Tamale Mirundi bwe yava mu State House bamusindika mu President's Office nga Senior President's Advisor ku byamawulire kati nze sirowooza nti waliwo enjawulo ennene eri awo teriiwo kubanga kati ne Nabusai Senior President's Advisor ku byamawulire sijirabawo ate obaka eri abaana nze mbasaba busabi okubeera abakakamu okubeera abantu balamu okutukozesa bwe babaako obuzibu nti oba balina obuzibu bafunye nze wendi nsobola okuyambako nti bafunye obuzibu oba mu bya famire nga tebiteredde bulungi oba mu byakusoma kubanga omukulembeze omuntu awuliriza bw'omugamba nti omwana wa Tamale kubanga ne bwe namubuulira nga Kirunda Faruku amaze okunkubira nti Tamale tali oke bwe namubuulira yasobola okulirizinga ssente kwegamba nze abaana mbasaba busabi babeere bakakamu tekyandibadde kirungi kugendera ku bigambo bya taata waabwe yalinga atwogerako kubanga tebamanyi oba byali bituufu kati bo tebandibigendeddeko batandike enkola empya kale nja kuvaayo eyo kubanga saagala kubeerayo eyo fa ntayagala bigenda mu nnyo obutambi obwogerwako kubanga saagala bigenda mu nnyo kubanga omuntu yagenze ate twabadde tetwagala agende kubanga nadde njagala nnyo Tamale abeerewo ojjukira ku mugenzi Muzaata kyannuma nnyo kubanga nafuba nnyo nga bwe nsobola okulaba nti Muzaata tagenda naye kyannuma nnyo Muzaata ogenda kubanga Muzaata yandituyambyeko ku kigambo kya COVID okubuulira abantu ekituufu kuba yali amulumye kubanga yali amulumye ate yavangayo n'ayogera kyandituyambyeko nnyo
okuvaayo n'ayogera ku bikwata covid kubanga abantu abasinga bali babiwakanya omuntu bw'afa simanyi bamuwadde obutwa simanyi si kituufu ebintu bwe bityo naye nalumwa nnyo ne ngamba muzaata yandibaddewo era kyanuma naye kakati neetamala emirundi yandibaddewo osanga olunaku lwandikedde lumu n'agamba nti bannange kino nali nkyogera naye tekyali kituufu nga tumuvaako waliwo bangi era aboogedde obutambi natandise okubulaba abamu nga bagamba nti kijja kitya okubanga Tamale eyaliko munnamawulire wa president yatuuse okufa n'afiira e Uganda yatuuse okufa n'afiira ekisubi abamu nga balinga abagamba nti kwe kwabadde okwagala kwammwe nga abali mu gavumenti eno obutamutwala mu malwaliro g'ebweru waliwo aboogera bwe batyo kankubuulire obulamu kintu kizibu nnyo obulamu buyinza okukujululiza ebintu bingi obulamu buyinza n'okukuwaliriza nga wali togenda ku basawo ba kinnansi ne bukutuusa okutugenda ku basawo b'ekinnansi oba nga gwe wali weesiga basawo ba kinnansi n'ogenda ku b'ekizungu Tamale yali afulumyeko yali ajjanjabiddwako ebweru ekyo nkimanyi ne ku luno era omukulembeze bwe yagambibwa kyali kirowoozebwa nti kubanga bwe yalirize nga ssente nti abamulina basobola okumujjanjaba n'akola ki n'assuuka era singa kyandibadde kyaliwo nti Tamale agenda bweru bandimutudde naye ng'okimanyi nti n'abagenda ebweru babakomyawo wano nga bali mu kofini obutojjukira nsinze n'agamba nti temunzunzazunzanga gwe mundeke ngendo naye era Tamale nga abasawo baali bamulina senga bali bagamba nti kakati kino kitulemeredde twagala kumulifaalinga wano bandimututte naye kati mu Uganda gwafuuka muze edda balinga bagamba nti mu Buganda balispektinga nnyo omufu obutamwogerako bintu naye mu Uganda kati ebyo byaggwaawo bantu boogera omuntu bw'afa boogera nange bwe naafa abantu bajja kwogera bajja kunjogerako ebibi abalala banjogereko ebirungi abalala bagambe bampadde obutwa kituufu abalala bagambe bandoze bagamba omufu teyeefiira naku zino n'ebibi babiboogerako nze nina n'ebibi edda bali omuntu ne bw'obeera nga oli mubbi tebakwogerako nti bamusabba kituufu tebakyogeranga ekyo kati babyogera